kati guno muceere kinange tugenda gumenyaamenya oza ssentebe yakolera wamu Oye, Gonzulo. Miko! Miko! Alinde!
Kiza kugabanga manda. Yasi uli mukunji bugatamu bugasi. Inamo bakasitachi. Nawo noleto kelele kwata. Kwata mu kasitachi. Obutamanya obusajja Gwani erinya? Hidaya. Oli ota Hidaya. Oyagala. Ato nani? Babirye. Bano be babirye. Nakatali wa babirye. Akola ki nakatali? Akaka jangu. Luka. Genda. Tomugoba. Tomugoba muna. Nakata jangu. Kamera mujemu. Nakata jangu. Yomayogera amanya ge. Manya gange zazulfa. Chala. Zulfa chibuli. Wale, nsaka mujako ready eh. Tusanyusa okubalaba mu kitundu kyaffe okulaba nti nno omulanga gwe twakuba ku Star TV batudduukirira abatuuze bange nti abatuuze bano abalubya zone 1 yenze kiyamaani waabwe Lwetutte Robert nga ekintu kino sebo mukama wange lubya zone 1 erimu zone zimwenda naye mu zone omwenda lubya zone 1 tebagiwa mmere naye nga ssentebe w'ekitundu nagenda nga nfaayo mpita ayita mu batuuze nensiŋŋananga embeera gye balimu yennyamiza era ekaabya amaziga nenkuba omulanga naye omulanga guno gwe nakuba nasiŋŋaananga abantu mu mbeera gye balimu batandise okulya ebiwata ng'ate nze gye nakulya manyi nti nno ebiwata biriibwa mbuzi biriibwa nte biriibwa mbizzi naye nga bwe tulondebwa abantu ku kitundu pulezidenti waffe y'omulimu gwe yagukola pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ogw'okulaba nti n'emmere agisindikidde mu bitundu naye abagigaba tebakola bwenkanya okulaba nti nno ebitundu byaffe byonna bikkalira ne bifuna emmere so kyankwasa ennaku ennene ennyo neŋŋamba nti nina okulaba nga ŋŋenda ku midiya pulezidenti ategeere kubanga eri babadde nga bamutuusaako ebigambo nga baga nti Kampala bamaze ogikola ki ogigabira emmere ne Wakiso naye ng'ate weesiŋŋana nti abantu abasinga obungi abaali bakola
baali bayaaya nga batambuza emmere batambuza obuugi mu paaka ate abalala baali basomesa abalala baali babutale ba mubuulo naye nga pulezidenti bwe yateekawo lockdown abantu okutuula waka babadde beekuumye naye nga embeera eriwo enjala abantu egenda kubatta ebitundu ebisinga tebaabiwa mmere so ntwala okwebaza Star TV okulaba nti nno bwe yawulira omulanga gwange ssentebe gwe nakuba neevaayo neraba nti nedduukirira abantu baayo ate n'okulaga ensi yonna nti Lubya Zone 1 teyafuna ki teyafuna mmere so kimpadde essanyu lingi nnyo ettu lino lye muleese kubanga bano abakyala be olaba be baalabikira ku mitimbagano okulaga embeera eri mu kitundu era embeera eri mu kitundu nga balya biwata era ebiwata ebimu nga bakolamu amanda so babadde batudduukiriddeko kakyanga omulanga guno bwe twagukuba paka nakati naye ng'era tukyasaba kubanga zooni yonna enaba kufuna mmere era nkuba omulanga Pulezidenti Museveni abantu bo bano be batulonda be bakulonda embeera bwebanga etuuse ku nyooge okulaba nti omuntu wa wansi ali ebikuta kiba kyennyamiza era kino tekirimu bya bufuzi naye nze kyenjagala nti tugende okudda 2021 akalulu tukanoonye nga tewaliwo kwekwasa kwonna ate nga nze ssentebe w'ekyalo nze musaala asooka okulaba nti nakalulu kakukola ki nga kunoonyeza naye ng'embeera tusaba pulezidenti otuyambe at least ffe tuli abantu emitwalo 26 mu zooni yange abantu batono nnyo ffe tubanga abantu bano tubawadde emmere kubanga kijja kubanga at least tubaako kye tuwewudde ku saidi yaffe ffena kubanga ffena batulonda bulonzi kyensaba otuyambe otusaasire abantu bange ndabe nga bafuna emmere nange ontikula omugugu nga ssentebe w'ekyalo kubanga kati bano be bafunye ku kyokulya ate abalala bagamba nti chairman ekitegeeza abo bokka be bakulonda ate ffe abalala so njagala ndabe nti abantu bange buli muntu yenna afuna akateeka eri omumwa neyanziza neyanziike ssentebe neyanze okusaba mbadde okubeera nga otwaniriza bulungi mu kitundu kyo nze Tony Sennabulya nze mvunaanyizibwa ku mawulire ga Star TV ndi news editor emboozi y'abakyala bano yetusitudde okujja wano era nga naffe giraba tugijja ku musasi waffe yabafeffetta n'abatuzuulira embeera gye balimu g'amazima yali mbi oba okusinza ku bifaananyi bye twalaba n'omulabi ali eyo byeyalaba embeera yali enyumiza okubeera nga omuntu okyogeddeko nti ebiwata ffena twali tukimanyi nti biriibwa bisolo byetulunda embuzi ente n'okubeera nga twali tutuuse ku mbeera nti bamaama baffe bannakazadde b'eggwanga lino batuuseko embeera okunyigirizibwa okubeera nga tutuuse okulya ebiwata so kyatukwatako ng'abantu era nawalirizibwa okubuuza omukulu Ivan Jjuuko yakola story nemubuuza ebintu byoleese bituufu si bipange yanzamu naŋŋamba yembeera mukama wange eri ku ground nakwatibwako ng'omuntu era oluvannyuma lw'okukola amawulire ago twagakwata netugateeka ku mutimbagano era ebintu bye tuleese wano sigenda kugamba nti byaffe ffekka nga Star TV wabula by'abantu abatulaba nti twateekayo amawulire ago ku mutimbagano abantu abali bakwatibwako nnyo nga bwe twali tukwatiddwako ne batandika okwesondamu akasente so akasente ke basonze netukwatira wamu ffenna ng'abantu bassekinnoomu abatonotono netugamba nti abakyala bano atubeeko netubakwasa era olwaleero lyetulino lyetuleese bamaama tusaba mukkirize si tuddene nnyo naye ke katonotono ketusobodde okufunamu mu kaseera kano tusaba mukkirize ebintu bino mubitwale mu mutima mulungi nga bwe tukyayongera okunoonya okulaba nga tutuukira ddala mu mutendera guli gwe twetaaga okubeeramu bye tuleese tulinako enkota z'amatooke ngera we muziraba tugenda zigaba nga tugenda sookera ddala ku bakyala abo benyini betwasooka okulaba baali abakyala 5 naye kyemmanyi kwaliko n'abalala naye tugenda sooka tukwate 5 tubawe tulinako amatooke tulinako obuwunga neno nsawo ya muceere so 5 tugenda sooka tubawe then ebisigadde tugenda birekera ssentebe yamanyi ekyalo kino kusinga agenda bigabira abasigadde nga 5 tugenda sooka tubaweeko kubanga okusingira ddala twasokulaningira naye tugenda bawaako ebisigadde turekere kyamaze tuyanza tweyize mpozi nga sinava kazindaala nebaza abalabi baffe aba Star TV
naddala abeera ennyo ku mawulire gaffe nti oluvannyuma lw'okulaba amawulire gano akasitole y'abakyala bano nga balaaja n'olukubeera nga tebalina kyakulya nti mwasitukiramu nembeera nga mukwata mu nsawo yammwe mu kaseera kano kazibu nnyo nti omuntu akwatidde nusu 10 n'akikugattako aba akoze atadde ttafaali ddene nnyo mu bulamu bwe so twebaza abalabi baffe abeewaayo ne bagamba agali awamu ge galuma ennyama tulina okukwatira wamu nabeera nga batwegattako nabeera nga batambuza omulimu guno abantu bano si bangi nnyo abakoze omulimu guno bali abantu nga 10, 12, 15 naye beewaddeyo ne bagamba buli muntu n'aleeta kaleese ne tugattirako ne tulaba nga tukola kimu tweyanza nnyo tweyanza so mukama wange nange nyongera okugattako engalo ez'awamu okulaba nti nno Star TV ne gurupu yonna okutwaliza awamu omulanga guno gwe yawulidde okulaba nga etuleetedde eddene ennyo bwe riti ate ne mutulingira mu bigere kubanga ffe baani bannange tweyanziza tweyanzeege bwe mujje mukama katonda abakole ki abaddizeewo era kyenja okusaba abantu bano nsaba obakwase buli muntu bibye Eriwe singamu okuba ennene yemampa mukadde eno kati guno omuceere tukinange gye tugenda gumenyaamenya ndowooza ssentebe mujja kukolera wamu gali agasigadde tweyanziza nnyo tweyanzige munnange otutisse eddene era tusimbye kukwala era bonna munaba mumaze tusuubira nti tusuubira nti tukyadda wabula ku mulundi omulala tuba tukomewo tusaba tugenda okukola ebirira ekatugeze bano bakkanye noddamu tugende mu kitundu ekirala kubanga zooni nene nnyo zooni nene nyakati buli lwolabanga bano bafuna ate balinga bagamba nti sentebe balabikawo be bakulonda akati mu mbeera naye tubadde naffe tugezezaako ku kitono kye tulina badde ngezezzaako abatono ne mbawaako neddala temumala kubanga population y'abantu kinene so nsaba okubiri okulanga kubanga kyensinga nnyo okwagala ku mutima abantu bafune emmere be banaagifuna kijja kubanga kituwa essuula empya bannalubya zone 1 nabo balekerawo okwewanika emitima nti zooni eyaffe erabika erimu byabufuzi ebyagimisaki ebyagimisa emmere ja kusanyuka nnyo ng'omukulembeze wa zooni eno neyanziza taata neyanzeege nnyo tweyanzeege basebe tujja okutudduukirira obubaka bwammwe bututuuseeko naye era tukyetaaga obuyambi bunene nnyo kuba kati nze nina abaana 7 landiroodi amanja ate tebaliiko taata nze maama nze taata tweyanza nnyo tweyanzeege buli kimu kye mutukoledde tukyebaza nnyo mwe mujje mukama abaddizeewo temukomanga awo kuba saasa mukabirira nganja teyandifuddeyo kuba tomu nali nkutugidde ewuwe ne mugamba ndi wubi naye nga naye kyampata kolaki takiina olw'okuba emmere ya gavumenti yayite nnajja naye tusaba abakulembeze mutuyambe emmere ejje tetukikola mu bubi naye tubasaba busabi nze nansubuga Margaret
Tweyanzizza nnyo obubaka bututuuseeko basebo bwe mujje Mukama abaddizeewo. Naffe era tukyetaaga obuyambi kale bungi olwokuba nze nina abaana 3 siina musajja yanzirukako n'agenda kwegamba nensigala nzekka nze yeetetenkanyiza ku baana bange naye ke mwawulira omulanga gwaffe ne mutudduukirira bambi tweyanzeege Mukama abawe omukisa bambi bwe mujje Mukama abaddizeewo nnyo ddala tweyanzizza nnyo tweyanzeege abalabi ba Star TV bonna abasobodde okutuweereza ettu lino litutuuseeko bulungi era tweyanzizza nnyo tweyanzeege mwebale kutudduukirira enduulu gye twakuba essaawa eno kati we twogerera at least tulinako we tutuuse okusinziira luli we twali embeera y'okulya ebikuta kati twagivaako naye mpozi okusomoza kati kwe tulina byebikwatagana n'okufumbisa amanda tukyafumbisa gali ge tukola mu bikuta kubanga akasente tetukayina embeera eyo kati tugirina naye bikwatagana n'amanda tetuyina tukyafumbisa gali ge tukola mu bikuta n'ekirala balandi road batubanja kati nze ndi mukyala musomesa nga nsomesa mu private school nsomesa abaana ba ggwanga naye nsaba yena yenna omuzira kisa ali eyo andaba asobola okunziruukirira mu ngeri y'okuwona obupangisa nsaba anyambe anziruukirire kubanga ndi musomesa asomesa abaana b'eggwanga era nange njagala nembeerawo nga ndi musanyufu nga bensomesa n'abaana tweyanzizza nnyo tweyanzeege yenna yenna gwe kinaaba kikutteko nsaba Mukama amukozese ekyo ekiri mu birowoozo byange tweyanzizza nnyo tweyanzeege nsenza okubalaba ne byemumpadde oba ne byemutuwadde tweyanza nnyo tweyanzeege tusiimidde ddala naye nze omulanga gwenkuba abasajja mulekerawo tusuulawo okumala okunfunisa olubuto ate nonsuulawo nze neerabire ekibi nnyo ddala era nze nkivumirira abaana abawala abali eyo mugume tujja kuba bulungi ate tujja kukwatira wamu Katonda ye mubeeze era nga atubeezaawo kuba ffenna twagumye ne tuvayo tukuba omulanga era abasajja bonna abatutulugunya tukooye bane tubasaba mweddeko obuvunaanyizibwa mulekerawo butusuulira naye ne bazanya aba Star TV mwebalire nnyo mwebale ddala okutuyamba kye mutuleetedde Katonda Watu